AS Villa wano mu Uganda yemu ku ttiimu ey'Abawagizi ng'eronda buli luvannyuma lwa myaka 4. Ne ku mulundi guno okulonda kuno kubadde kusuubirwa naye kwayimiriziddwa ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga okutuuka omwezi ogw'e12. Kye twafunye okuva mu FUFA kyatulaze nti eyimiriza okulonda netuwa okuva kati paka enaku z'omwezi nga 31 ogw'e12 tusooke twetereeze. Akulira Abawagizi mu ttiimu eno Jaffaali wasinzidde n'asanyukira ekikolwa kino FUFA kye yakoze olw'ensonga nti bagendeddwa mu kwetereeza. Kyabamu ng'Abawagizi ba Villa abamanyiddwa nga mu Kampala Central wano ffenna twabadde twalekeddwa wabweru ne kati ssaawa eno kyendowoozaamu titugenda kwataganira wamu Abawagizi ba Villa ne bakama bafe abatukulembera tusobole okubeera nga tutereeza ttiimu yaffe olw'ensonga ffe tetulina muntu gwe tugamba nti tumuwalana, tetulina muntu gwe tugamba nti nno ki, wabula twagala ttiimu yaffe kubeera ng'edda ku ntikko. Gye buvuddeko ekiwayi ky'Abawagizi abamu baavaayo ne balonda akakiiko akagenda okuyimiriza bino nga kino FUFA yakiwulirizza neera neekakasa nti okulonda kuno si kwakubeerawo. Jaffaali asinzidde wano n'akubiriza abawagizi ba ttiimu ya AS Villa okusigala nga bali bumu okutuusa akabanga akabaweereddwa. Kubanga ttiimu ya Villa ffe twagifuula famire, tubeere famire, tubeere nga tukolera wamu, titulinaamu, tetunoonya mpalana, tetunoonya kolaki. Pulezidenti akyali pulezidenti waffe okutuuka ennaku z'omwezi nga 31 kwa FUFA yamuwadde obuyinza tukolere wamu naye akkiriza amagezi gaffe ge tuba tumuwadde tutwale ttiimu yaffe okugeza ku ntikko. Omwaka oguwedde ttiimu ya AS Villa y'emu ku ttiimu ezasinga okukola obulungi mu mpaka eza Azam Premier League oluvannyuma lw'okumala mu kifo ekyokubiri. Andrew Kigundo, BBS Terefayina, Gambuze.